Kikakasiddwa nti ebifo ebisulwamu okuli woteeri n'ebirala wano mu kibuga Kampala n'ebiriraanyeewo ebisobera ddala mu 2 byebyakagalwawo mu kikwekweto ekyatongozeddwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'obulambuzi ne poliisi ku bbalaza eya ssaabiti eno. Bino okuggalwa kiddiridde okusangibwa nga tebirina bisaanyizo byetaagibwa era nga n'okulabula okwaweebwa bannannyini woteeri kirabika nga bano tebaakuwulira era abakwatibwako bagamba nti ebikwekweto byo bikyagendera ddala mu maaso. That's Irish as well. Irish. Kaweefube ono w'emitimbagano atandikidde mu Kampala, Wandegeya, Nansana ne Kawempe nga ekitongole kya Uganda Tourism Board tukwataganye wamu ne Uganda Police Forces okulaba nga tuleeta ate okukkiriza mu bantu ebyo biki ebyo ebisaanizo ebyetaagisibwa okuba nga bakola. Weewaawo tubadde mu bifo eby'enjawulo ebimu nga bikola bulungi nnyo era ebifo ebyo ne tubyebaza ate ebirala nga biri bubi nnyo. Tulabye nti leero abantu bonna betuzze tuwa tugenda tubayitamu okulaba nga batereeza oba tebaatereeza ebyo byabategeeza okuba nga bakolako. Naye sofa amawoteeri gaffe ag'omu kibuga bwe tugalambudde ebisulo ebisulibwamu birabika bulungi neze bayita restaurants abantu mwe batuula okuliira balabika bulungi naye bwe tutuuka gye bafumbira emmere gye bafumbira emmere where food is prepared hygiene y'omumafumbiro mbi nnyo ku percentage za hotels ne restaurants zetuvisitinze mu Kampala. So nga tugamba bannannyini mahoteri zano ne basupervisors ne bamanager batwale ng'obudde bagende mu mafumbiro emmere gyeva bakwatagane n'abafumbi baleke nga batereeza ebiki. It is too small, not aerated, no extractor, no chimney, no nothing. Ebifo ebisinga bikyabulamu. Ekyokubiri ebifo ebirungi abantu tebabimanyi ffe tweyunira ebifo ebikyamu lwakuba tetulina information kati namwe mutuyambeko ebifo ebirungi mubiraga abantu bategeere ti wano kirungi wali walungi wano wakyabulamu tuleme kutwala esente zaffe entonotono ate tuziteeke mu bifo ebitali bituufu.